buli omwaka aba naye nze nagaana ono fala gye tukoma okumukabirira naye ayongera tufunza kambabuulire Bannayuganda nkyayimiridde ku standi yange era gye nabagambyeko nabagambye ebintu ebigenda mu maaso byonna Besigye abirimu Erias Lukwago abimanyi Mpuuga abimanyi era nabagambye ekintu ekigenda mu maaso transition gye beetaaga Museveni ono ayagala atunyigirize such that atuyingiza mu transition nga ffe tugyesabidde of which yabeera ne upper chief eya bargaining power okitegera transition eno yakitegedde nti okugisaba ye direct according ku Mpuuga wabadde agikola tejja kusoboka then naayita coalition nti coalition eno yewe tuneegatta geemaanya gagenda okutuyambako okujja bali yensonga lwaki awamba Besigye Erias Lukwago Mathias Mpuuga free our people nabagambye twetaaga fair deal Munnayuganda olaba ekyana kino kiraba waliwo situation wetuuka nga gwe tokyalina kyofiirwa nga buli kimu mwakifiirwa dda kuona omwana ebintu ebigenda mu maaso munda yabimanyi nti baba kubadde hands down kuba nakugamba omuntu senga akukuba foreign policies n'akukuba mu diplomacy abeera akumaze yensonga lwaki Tshisekedi tanaddiza Kagame wadde ekikompola n'eki ng'ovudde ku zi rocket ziyamwamu n'amugamba nkusobola M23 ekulaga nti ewamba ebitundu naye Tshisekedi tannalumbako ku M23 yagikube in fact yagiviira na buviizi nejja neewamba naye amawulire mugalaba bino byebizibu bya Kagame mubiraba byatandise bino ebizibu mubijjukira ku Museveni these are the same problems Museveni zaalimu okitegeera zino byebizibu bya Museveni byennyini byalimu binabagaye bino ebitongole byonna twayitayo njagala kulaga lutawo luno Museveni wetumutuusizza olulaba bino byonna ebitongole byonna twayitayo mu UN president mwamulabayokko ali mu UN mwamulaba mu America ng'alina ne mu US Parliament yaliyo mu UK Parliament yaliyo mu House of Lords mwamulaba Tshisekedi tannakuba ku M23 tannaba ne bakugamba batandise bo bennyini makanika baamusse makanika abadde akulya Rebel Group mu Gondi mu Congo Kagame yabakubye rocket yabakubye drone yabasindikide drone nga bali mu kuteesa n'abatta Kagame batandise mu ndabo bennyini olutalo lutandise bo bennyini okwerwana lwaki this is diplomacy omuntu senga akukuba mu luno olutalo abeera akumaze talina kuzaako ngalo abantu bano baagala transition bakimanyi nti tubakubye baagala transition naye nga ffe tugyeyitidde then obaba si kyekyo batuforcing coalition eyo gye mwalabye kye bali mu kukola naye gwe Munnayuganda kyolina okukola hang in there nakugamba buli kintu kibeera ne climax dictatorship eri ku climax yayo then nze nabagambe my eyes zonna zitadde ku president ne National Unity Platform bataddeko if they accept the coalition then tulabe ekiddako kubanga ekisooka bino bigundi bimulemye okuleeta ku mmeeza Mpuuga kamba ono Mathias Mpuuga mumulaba ono Mpuuga eno screenshot najikuye ku Mpuuga mugende mu Facebook post ye yakoze ejjo akugamba transition ye solution nabagambe baagala transition transition and reconciliation je baagala kyonna byonna byonna bakola baagala transition kicks of a dying horse naye nakugamba mu domestic policy dictatorship abeera ne options bbiri zabeera nazo y'okufuna bargaining chip esooka intimidation ey'okubiri kutta ey'okusatu kusiba bisatu byabeera nabyo ey'okusatu takyasobola gikozesa Museveni tasobola kutta bantu era bino muhozi byatwitinga mugenda kutta abantu ngenda batta ngozemu kwambala uniform tasobola kutta mwana nogo takisobola lwaki the international community bakubala ebikola byokoze before during and after elections already tuli mu electoral process ekyambalo kyaffe tekiri irigo ekyo tabatiisa tise ekyo muhozi kino tasobola kutta muntu yenna tasobola gundi gye basigaza options ziri bbiri option esooka is intimidation kutiisa ebyo bakola ku kitebe ekyokusatu kuwamba n'asiba naye nabagambe kino ekiwamba ne opposition yekirimu zezo option zasigaza ezi bbiri naye tukubye zino embwa buli kiwetaagisa tuzikubye kaakati ate ekizibu gye baali basuubira backup oba escape route Rwanda is on fire gye babakola e Rwanda babattamu omuntu okitegeera ati bone batuuka nga tebakyalina wakudda ebyo muhozi mulaba apostinga takyalina kyeyeeguya weebuuza omuntu ayagala obwa president diplomacy international agisse
buli nsagirumba n'abavuma oye Muhoozi. Then nojja domestically at gundi zakola gitaliko kubya alliance nedda okitegera ekintu ekyo si byaliko ye Muhoozi yaga avuma buli kiramu n'akiteeka wali eri yete takyetaaga kumanya kati they have lost it all ekintu kye basigaza kiri eki mwegamaje gawaga SFC naye nga kakasa ne UPDF teri kusaidia abo ate bakimanyi okitegera. So bwana wetusiza abantu bano nabagamba just wait for foreign policies muzirinde zijja mu ggwanga omugenda kakasa kati abatabitegeera nga bawuza gwe wakamba nga abazungu bagenda kulwanira baganda bantu. Eno revolution si ya kupakukira nabagamba kuno ku app kuliko abantu abategeera revolution n'ababuukira obubuukizi nabagambye ekisekedde essaawa eno government number Kisekedi is a full government aikisobola okuteeka full deployment nakwata Goma yonna n'agyocha ne Bukavu. Mirwaki tagenda ali mu diplomacy goza wakyazanye ekyo ng'onaakuba omulabe wo n'omutereeza. Africa efugibwa ku foreign policies ziri biri either ya China na Russia eno mpya bakagiyingiramu ensiza mu West Africa oba ya America ne Bungereza ze ziruddewo. One is colonialism and American foreign policy. Oba mu Commonwealth Charter ogenda kubeera mu colonialism. Russia yagakola decolonization. Obango oli mu ya America eyo bagita economic interest. China gye yagala okukyusa nayo wezidde. Okitegeera zino foreign policies biri omuntu wazikubamu tosuubira ati olina comeback tolina. Ate senga bakuba n'ogenda mu BRICS bano babujja kasita bakuba n'ogivaamu omanyi owedde. Kati kino zezino bine obusungu buno bwa Muhoozi buvira ddala ku ggumba. Okitegeera naye bo Museveni ekintu kyali mu kusika ayagala ekintu kye bayita transition eno nabagambye eri mirundi emeka aive egenda kugira mu coalition oba si kyekyo bano basetinge terms bazitwalire Museveni nga Mpuuga wali akigira ovuiki ndaba kyadi bakubanga bamwatulya point blank ne bamugamba osooka kukola owaze emisango wano ku kitebe waze emisango osooka gitereeza. Kati naye awo yali afunira ka bargaining chip naye we yali alina okubeerera ku mmeeza eno Mpuuga. Kakati Mpuuga ekyampuuga mbanga mwakigana balese ekyabesije ne Elias Lukwago ne Mugisha muntu sachi dati bafuna share ku next government naye tulwanye entalo zaffe tuluzirwanye feffe nyini twerwanidde mwebasebo mwagala kujja ku last ate mutwagenti namwe mugabana naye nga nabagambye temwerabira Bahima Century Dynasty it is at play kubanga ne waba bataddemu bano tekitegeeza nti no ffe tuwangudda ono ni wabeera ku top basobola okumutta kubanga nabagamba sa Edward Muteso owokubiri yasooka kufuuka president okumutta. Kayiira Dr. Andrew Takome Kayiira yasooka kufuuka minister ne bamutta bwe batwe babikola ebyabwe. So muna Uganda tubale kadi zino tubetegereze bano ekintu kye bakola naffe weetuli mbabuulira weetuli mwe ba MPs enkyanzija namwe tebigenda kubeera byangu nammwe kubanga ono omusajja atwaga abnormal situation ate mwe mutwaga normal situation enkya kammwe then mwabagamba temukuba baka eyenkya temugiraba yo mbasaba busabi eyenkya temugiraba mugireke kuba Muhoozi azanya politics yennyini naye ate mmwe mwefuula nti no ffe tuli gundi n'abayita ne bakrowns n'abayita baddiikuula naye enkya ne muddayo nammwe ne muyisa ne budget yamwe ya gundi ne mugiyisa naye mwana mmwe tulina ba MPs abanaku. So bannayuganda ku guno omulundi we tuba tulonda twegendereze nnyo nga tulonda okitegeera ekintu kino. Yes fe abagenda mu executive wing egwaffe tujja kugukola naye mwegendereze nnyo nga mulonda ba MPs abo balina ekikyamu ekibaliko balina ebikyamu ku mitwe gyabwe naye bo tebanneraba nti balina ekikyamu. So enkya nzija batokuba babaka nzija enkya ngenda kubasiikuula mugenda kuntya. Respect my people mwebale kulwana baana ba mama bafuutu soldiers ekyambalo kyaffe si kya musango. Muhoozi tasobola kutta muntu n'omu tasobola okitegeera kyasobola okukola kusiba na kutiisatiisa naye talina gwasobola kutta. So tulemezeemu Mpuuga ne bi coalition byabwe tubalaba nabo. So respect my people.